twagala bwenkanya. Gwolaba mu katambi ye Mukalakaasa. Ate oli omulala gwolaba ku sayidi eri ye taata wa Elishama Sessaazi. Omuvubuka agambibwa okuba nti yeetugira mu domitry y'essomero erya Seta High. Abibuuzo bingi nnyo bikyagenda mu maaso ku nfa y'omwana ono wabula ansa ntono. Abazadde bagamba baagala footage. Essomero ery'ebbeeyi bwe lityo libeera litanga teriyina kamera liriyinza kuleeta kulaba ntambula ya mwana n'afiira ku ssomero, essomero ne lisirika busirisi, ng'omuzadde yakeera ku makya n'atwala omwana we ku ssomero eryo n'asasula ssente empitirivu n'afunirayo obuzibu nga nno buzibu kikufa ne mutabaako yadde ne footage gwe mumulaga eyo nti omwana wammwe yafudde bw'ati yabadde bw'ati. Wabula mbu essomero kye lyakola lyakwata bukwasi mulambo nga baguddusa mbu mu ddwaliro nga basooka bagubuzaawo. Omuzadde yabyogedde. Kakati abazadde kye bakoze bagambye Mukalakaasa omanyi, twagala osooke otukwatira omuzindaalo ogwo, osooke olumbe ku Seta High, osooke obaatulire ku nsonga z'okufa gwa Elishama Sessaazi. Ngenda sooka nkutuuseeko Mukalakaasa, then n'oluvannyuma nkutuuseeko taata wa Sessaazi. Ensonga zo Sessaazi yafa atya? Twagala footage w'essomero, kamera ziraga ki, zaalaba ki? Video nkusaba ogimpele like. Bw'ola likinga video kigimbako okuba nti etambula ku speed eya waggulu. Buli omu n'asobola okuba nti ate emutuukako. Mukalakaasa wo sebo ne banyabo yenze Mr. Ken nga bulijjo timu Mukalakaasa tuba tuyingiddewo fo mulimu gwaffe omukulu otutume w'omuntu nga tugende twatule tukola tutya ne tugendayo. Olunaku olwaleero omugenda kubabuuza ekifaananyi ekiri ku screen awo kigamba ki? Ekifaananyi ekiri ku screen awo ky'eky'omwana Sessaazi. Munfuna bulungi ebibuuzo bingi nnyo ebiri ku buli mumwa gwa Munnayuganda about that boy. Nabadde ndi awo nga kasimu kankubibwa okuva mu famire y'omwana nga bangamba Mukalakaasa bannange tusaba otuyambeko mu nsonga zino eno zituseeko obule. Lwaki essomero litusibako ekigambo ekigamba nti tutaviirako omwana waffe okwetuga? Ng'ate ffe tuba tukuwadde omwana ku ssomero nga ffe abazadde obuvunaanyizibwa bwo ng'essomero okulaba nga olwalirira omwana waffe. Essomero muveeyo mwogere ku kufa kw'omwana ono katina kuliteekamu nga tufuba Mukalakaasa kuba mulimu gwaffe omukulu kutuuka awo wennyini ku soosi. Essomero muveeyo munnyonnyole ekyaviirako omwana ono okwetuga oba omwana ono yeetuga atya. Ezo ensonga zino mbadde naziyita bali nasaala kuzingira bonta ntiru benfunye essimu ey'enjawulo. Mumanyiize muntu abantu kye baŋŋamba kyenkola ki kyenkola. Famire y'omwana bali mu mbeera ezibu nnyo batuuse n'okuba nga beekyawa tebeetegeera. Bagamba ko essomero lifuluma information enkyamu ku mwana wabwe simanyi omwana asa miliyoni 2 liragana kuzimwa. Omwana abazadde bagamba badde ne saving ku account ye eziweze miliyoni 10 ng'asobola okujja ku essomero gy'akola ki gy'ayagala. Minisita w'ebyenjigiriza batukuwa ekitiibwa naye tukusaba oyingire mu zino ensonga mutubuulire ekituufu kye kyatta omwana w'omukyala. Mugamba omwana yafa ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Omwana yeetugera kaddeeka abadde asula waggulu. Owa wakati teyawulira n'asembayo wansi. Omwana gamugamba mbu yeetugisa ssuuka mugitulabe essuuka gye yasibanga omuguwa gye yeetugisa bwefaanana. Twala tugirabe. Omuzadde bwemukubira essimu kino omwana we yeetuze ku ssaawa 10 n'abagamba temumukwatako kanzije nabo omwana wange afudde atya. Yagenda kujja omwana mumutute ku ddwaliro. Ensonga zino kituufu ki ekiri bayinza wa kino ekyo? Tetwagala kulako omuntu n'omu gwe tulumba naye twagala kumanya mazima. Minisita Jesse Muyingo, Minisita w'Education, taata omukulu tukuwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo mu ggwanga naye nga tubakola mirimu gyaffe nga ffe Mukalakaasa omusango bateredde report mu ofiisi yange. Kati njagala kwalukula okuva gye muli otunala kwambala nga tuzaffe nakwata mundu zaffe kujja ku ssomero. Tuba Mukalakaasa nga community radio tukola bantu kye batusabye. Oli bw'aŋŋamba nti Mukalakaasa genda wano nga ŋŋenda. Kati kuno okulabula ye twagala okumanya ani aspreading kuba family bagamba nti balina kuva okwogera ku kufa kwa mwana waabwe. Ani aspreading information egamba nti omwana yasaba miliyoni 2. Essomero mulina ebibuuzo bingi ku mmoja y'Abannayuganda. Tetwagala tubalumbe direkiti.
nange kyekyo kyetagisa tudda kukikola vaayo muveeyo ng'essomero mutunyonyo lwaki minisita bulijjo wano eno n'omuntu afiiriddwa omwana avuddemu olubuto mu constituency gy'okiikirira olya n'oziika naye ono omwana omuyizi we yafiira ku ssomero bizinesi akuwa ssente ntya n'ekadde wadde n'okubagiza abafamire ate n'okugenda nti obaziikireko kino si ekibuzo kiri awo lwaki nga wana abalonzi bo abakulonda bwafiira omwana mu constituency odduka mawulire olya n'oziika naye ono omuyizi bizinesi yo omwana abadde aletase ne ku ssomero yadde n'okubagiza abafamire yadde n'okubakulira kwa ssimu nti bannange muli mutya minisita ngenda mukono ngenda seeta muddakwenda bakimafiya era bwemutakola bwemutabawo okubako kyemwogera kunyonyola ggwanga eno kampeyini ngirangiridde tugenda kukuba essomero ne nannyini lyo n'abalirimu byo byange nvudde bakinye ku booda kubanga tetumanyi nakati mayiti mwali mupapya yaki mayiti y'omwana waffe gye mugamba nti nno omwana oyo yeetuga gwe tutaasiŋŋana ku muguwa wadde ku ssuuka ne ssuuka mu postmortem twagisangayo ng'essuuka teyeezinzeemu teyeenyize nti obanga ebadde erwana n'omuntu ebibuuzo ebyo tubyebuuza tugamba wagamba amasomero mugateekamu kamera lwaki temutuwa ku footage w'omwana waffe ne tulaba embeera gye yatambulamu kwolwo olunaku mpaka okutuuka okwekola ekyo ekirala omwana oyo ddala mu domitry bw'oba ogamba wassaamu obutanda 3 nga kwe yayimirira okwetuga ku katanda eyaliko wansi n'atawulira n'addako wansi n'atawulira mu ddoomu nnamba ensonga endala nga gwe minisita era minisita wa education gwe direkita w'essomero okuva lwe twafiira omwana ono tokubiranga ku bazadde essimu naye ng'ate basobola okukubira omulonzi wo eri atali na kiraayanti nti yafudde n'okubagiza n'ogenda nayo n'okuba n'essimu ku kyalo olw'akalulu naye